batwala abakyala bokka e Makka ne Madina mu mbeera yonna yonna bagamba nti ekinjawulo bakusibira n'omukandala gw'omukyala era mukyala munnammwe yabalambuza wali mu August bagenda kulaba nti ate munange bagenda e Makka ne Madina bakole umura mu mbeera yonna yonna ebakwire ku 0704 90867 oba 0704 90 0867 bebanaffe aba Aura Travels. Wahid Garments aba Wahid Garments basangibwa ku Ham Shopping Ground block A shop number A 163 bakuletedde ebyambalo by'obusiramu ebiri ku mulembe nga sharia okuva mu mawanga ga Buarabu muno mulimu Dubai, Turkey, Saudi Arabia n'amawanga amalala mangi nnyo. Balina amakanzu aga buli kika agabatono agabakulu, enkofiira eziri ku mulembe, habaya, sitira, obukaya mu mabala gonna ag'enjawulo, peti z'abakyala, dress ennungi okuva e Turkey, engoye za office zonna balina Qur'ani zonna emisaalo emitono n'eminene basange ku Ham Shopping Ground block A shop number A163 oba bakubire ku simu 0751 737 773 0751 73 7723 bebanaffe aba Wahid Garments bebanaffe aba Wahid Garments. Ono asembayo tugende maaso. Nsambya furniture oyagala bintu bya mu nyumba, oyagala bintu bya mu office bya furniture byonna banaffe aba Nsambya furniture bagamba nti balina sofa sets ez'enjawulo mu design ez'enjawulo, balina wardrobes, kitchen cabins, ebitanda ebigumu ddala ebirungi, kabada, coffee sets na buli kika kyonna ky'omanyi ekyomu nnyumba ne mu offices ez'enjawulo. Fula ennyumba yo ey'omulembe ng'ogenda ku Nsambya Furniture Center era nga bakkiriza n'ebitundutundu. Genda oteekeyo mpolampola. Oyagala kitanda kya mitwalo 5 bukadde 3 bukadde 5 teekayo mpolampola. Egyo ebiri bakyalireko ku workshop yaabwe ne showroom yaabwe wano esangibwa ku luguudo lw'Eggaba ku mukono ogwa kkono nga wakava ku Total Petrol Station. Oba oyogera buterefu ne manager Kikomeko Abdul ku simu 0752 16 77 36 0752 16 77 36 bebanaffe aba Nsambya Furniture. Webanga maze okulaba nti ate nkutuusaako Nsambya Furniture nzikiriza nange nga we neeyama nti nendayira nti nja kukuweereza kankuweereze ddala nanti wulira. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino Munnamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa. Ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala mpola. Abali ku YouTube kyemukula kya kabinyo muli bangi bannange Asimwe Abubakar Abdul Kadir bali kulaba nti ate wayingidde Uda Kibirango Yusufu good morning Mr. Yusuf Kinobe, morning to you. We bali kuweereza gwanga okay Amina Hadija Hadadi Juko nga bulijjo osajja lero butuwadde daaku wano ekata nga mulabye abekata nga mulabye babo Irani bawadde daaku ebambi bwambi kakati mukirize mbanga musaze okulaba nti ate munange mukola ekyo we mukyo munzikirize banange ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo munzikirize ate nange ate munzikirize nange mbanga musazewo ekyo nange ate kankole bwenti ngende maso nokulaba nti ate mukwano mbaweereza biki ebifa mu mawanga ag'enjawulo byatambudde bitya olunaku lwajju bwazibi butya ate no munange bwakedde butya mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala. Ntandikidde awo nze Kinobe. Kakati nampuliriza ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo abasajja babasindikidde abatujju olunaku lwajjo nakugambye
bamaze okulaba nti ate kana akatabo kasiteetaagusa ate kwata Julius kakati no ali ku Pale FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo abasajja bagamba nti babasindikidde abatujju mu ngeri emu oba endala babasindikidde abatujju okitegedde that is America. I told you era kino nkibagamba nnyo abangoberera ennyo nti America babagamba okuyingira munda mu Iran kyo kyangu era bakiddemba bakibagambye nti okuyingira kigenda kuba kyangu naye okufulumamu bazzeemu ne bagamba abasajja bano nti mwayingira Middle East just ne mugenda ku Persian Gulf ne mubeeraawo Iran bafuukidde ekizibu kati mwagala kwesogga Iran bagambye mbasanyukidde nnyo era babuuzizza Aragache bamugamba nti sebo oli mwetefutefu America okujja okukola ground operation kitegeeza okujja ku ttaka n'ensindika abasirikale baayo omusajja America abatujju abo bajja babeeko ensonga ze bakola omusajja Aragache yabagambye mbaaniriza nnyo nti wangi nti tubaaniriza nnyo tugenda kubatta bonna tewali agenda fuluma ggwanga lya Iran babagamba tubaaniriza mu kattiro muzze ne mujjenga mulamye mwesoge eggwanga lya Iran naye mujjenga mulamye tutta abantu baffe ba munda mu ggwanga lya Iran nga balina amateeka ge bamenye kati ate olwo mmwe Elite Force yamaze dde okulaba nti munwange bano basanyufu bazibu bagenda mu lutalo naye basanyufu bazibu Elite Force munda mu ggwanga ali ku Pale FM erya Iran babagamba Mukama Katonda yeebale kitwali tusabye Ayatullah bannange yakitubalira abasajja bayingira Iran katuyingire tusanjage katuyingire tujjewo katuyingire bannange tufune ebyaffe bafunye dobaka ku masimu gaabwe butegeeza bannansi b'eggwanga era Iran babagamba nti bannange mweteeketeeke woolengera omuntu gw'otategeera nga musajja mu America oba musajja nga omulaba ng'omutujju musajja musirikale ayambadde uniform oba tali mu uniform nga tomutegeera tomumanyi oyo tukuwadde obuyinza tukuwadde olukusajjawo oyo jjawo olutalo lwaffe ffenna yadde nga tusobola okubeekubirafu abasirikale nammwe tubawadde chance nammwe mufune ku mpeera muyingire kujjana bannansi b'eggwanga erya Iran babagamba you are most welcome Operation True Promise 4 Iran. Era abatujju Iran bagamba nti nze njatandikirawo okulaba nti ate mukwano mbakuba ne Iraq evuddeyo egambye eggwanga eri America nti sebo tukusaba togeza n'otandikira operation zo nozironkingira mu ggwanga lyaffe fe tuli bakyali ba musajja mu Iran wabula America nakugambye banoonye exit atasobola ebibalo bino kati muno mulimu ebibalo banoonye exit America era weefuna exit ejja kudduka egende bino bisigale mu Middle East ali ku Pale FM omusiraamu yenna ali ku Pale FM awulira olaba nti tugamba bano bashiya bano batabuliki bano basunni wali baani abalalaawo bano ba ahlu sunna bano baani kakati ekiri mu Middle East tekigenda kuzingiramu mushiya yekka tekitwala musunni yekka America nga bamaze okukkiriza Trump agenda alumbe ba Senate babadde mu Senate nga batudde osobola ogiyita Parliament omusajja Trump waliwo abanene bamukkiriza bamugamba agenda olumbe eggwanga erya Iran wakati nga tuswadde waliwo abaaganye omusajja ono okulaba nti ate alumba bamugamba otuswazizza otwonoonedde ensimbi nnyingi nnyo kasita bano bakkiriza omusajja Trump Iran mukaabe ke bakkiriza Trump nti genda olumbe mwana waffe genda olumbe we muteesiba bbiri kasita America atonnya ekigere kye mu Iran munda paba ekirooto kye kukyusa buyinza kujjako buyinza abuggyeko ateekeko gavumenti endala basobole okubikola gwe omusiraamu yenna mpuliriza waliwo ky'otalaba ekijja mu Middle East waliwo ky'otalaba
ekijja mu Middle East ojja kitegeera nnyo ng'omaze okkirabako we kinaatuukirawo ddala nja kugamba ekyo kye nali nkugamba waliwo ensonga ezimu of course nga tetusobola kuzibagamba nga zo zeetaaga okufumitirizaako ennyo nga zeetaaga ekibalo nnyo tuzeerekera naye ffe tuba tuzirabye ali ku Pal FM ali ku kkula eri omuntu wa bulijjo mpola mpola mu mbeera yonna yonna abasajja Abamerika ffe tugamba olutalo si lwa ddiini Amerika yo eringa in future eteekawo olutalo olw'amadiini ate nga tabaze nti basiraamu ne batali basiraamu nedda ng'abaze musiraamu ku musiraamu nkikuddiramu Amerika kyeteekateeka bali mu kubala musiraamu ku musiraamu abasiraamu bali mu Middle East bateesibe bbiri bagenda kwekuba bagenda kwetta naye ng'abisinkudde byonna bitankula musajja mu Amerika era agenda kujja abatankula amala akwate ekkubaddeyo oba ekibala ekyo nkikuweeko oba ekibadde tekintwalira akadde oba nakikuba mu inside story ali ku Pal FM ali ku kkula eri omuntu wa bulijjo musabire bonna bonna entalo mu Iran ziggwe mu Middle East ampuliza ali ku Pal FM entalo ziggwe kubanga birungi si birungi woobiraba abasajja batuuka ne bakwata amawulire ne bagezza bakuwaako kye baagala waliwo twefuula abakola research ennyo bakuwaako kye baagala twatuuse ne ku serikwata abantu baffe abali mu Iran abali mu Isirairi abali mu Qatar mu Dubai mu Saudi Arabia yonna kakati omuntu wange ali mu Isirairi message wansindikira bwati message yediretinga era Yusufu nze sibitegera muna message wagitayipinga bwanti kati bakubye ekizimbe kino nga yediretinga nga yejjamu abamu babayodde era sikyawuliziganya naye mpozi kiro sawa 8-9 losangako message ate olwawo kugisoma naye esiimuukamu kiri mu Middle East kiri mu teknologiya ali mu Isirairi awo kakati Iran evuddeyo egamba we mubanga mukoze bino era ng'egamba etegedde ab'enkwe abamulyamu enkwe abatamwagaliza abaagala aveewo omuyirani regimu eveeko abasajja Iran egamba ngenda tandika okuba facilities ez'enjawulo evuddeyo ne bagamba sinnakuba ku facilities zammwe endala nkuba base za musajja mu Amerika nze nkuba base ye targeti yange era wenkuba wonna nkuba asset oba base oba newali asset y'omusajja Omumerika yokka gye nkuba kati gwe atali mu Amerika oyagala ki ku base ali ku Pal FM ali ku kkula eri omuntu wa bulijjo abasajja Amerika amaze okulaba nti ate bakola enteekateeka yonna esoboka sobola okulaba nti ate bajjako eggwanga erya Iran sobola okulaba nti ate munnange bajjako eggwanga erya Iran bino byonna mbikugambanga ekiri munda mu ggwanga erya Isirairi ekizimbe kye bayita bakikazaako kibadde kya Netanyahu munda mu ggwanga erya Isirairi ebadde street number nga kuliko amaduuka wansi kuliko apartment waggulu kuliko ne hotels waggulu omusajja omuyiraani azokeza abasajja babakubidde olunaku lwa yesterday but one lero lwakutaano kati ku lwokusatu babakubira poliisi abayiraani era olwokusatu Iraani bagikubye tiimu Iraani ku lwokusatu babakubye nnyo Isirairi ebasindikidde nnyo ebikompola kakanange etwaliddemu ekitebe kya poliisi mu Teherani Iraani kye yakoze nga batuula wansi baleeta emisaala bagiteekaawo baasaalidde awo eswala yaswiri ku lwokusatu olw'eggulo we basalidde solatu lwa asuli bagisaalidde olwamaze ne bakasuka ebikompola ne babisindikanga bingi munda mu ggwanga era Iran akaseerako kennyini ne basukumya ne bawuzuumya munda mu ggwanga era Isirairi kwe kukuba street oba apartment ey'omusajja Benjamin Netanyahu abasajja bagiraze nga munnange bali mu kulaba nti ate tasigazaawo yadde Netanyahu Benjamin bamugamba ojja tulaba kimafiya basajja bayiraani bukyanga batankuula entalo bukyanga bino byonna bikolebwa bukyanga batankula gye batankudde bukyanga batiisatiisa gye batiisiza yonna kati wuliriza kagambe kino Iraani newe bagikuba kati okuwoolera kwewooledde ffe tulaba ewooledde nnyo
yo egamba etandika butandisi wabula ekyenkizo kyonna Iran kyebakola yakibagamba byonna Iran byebakola yabibagamba yabagamba nga mwagala ensi oba kusaana weesaanewo nga mwagala tufe twokye eggwanga lyammwe lyonna tulimalewo mugeze mutte Ayatollah gwe baatandikirako kakati nalabye ka video nga ebitundu ebimu Jerusalem Tel Aviv nga ewamu weefaanaanyirizaako ne mu Palestine bye mwalabanga abasajja baawooninga ne balabula nti mujja kulaba omuliro kino nkugambye nga ntandika waliwo ensi yonna egenda kaaba ku maziga wetutasaba nnyo naddala abasiraamu nkugambye waliwo tusobola kubagamba nga tubyesirikira nga byaku mutima n'okiraba nga era eddiini we ligamba mulimu byolaba birabe sirika teeka mu kabada galawo bisirikire wabula kinsobodde okukugirako mu kabada ekimu nti bino kasita bigenda mu maaso entalo zino we zigenda mu maaso ensi yonna egenda kukaaba amaziga naddala abasiraamu kakati nampuliriza abasajja bagamba Iran egamba tetwagala kumanya byonna ffe tugenda kubakuba nkugambye nti Amerika enoonya ekiziti tegiraba Tel Aviv bakubayo yonna wali mu Lebanon abasajja nawe emundu eri mu kulaba nti ateeseka Pentagon nga sinakuwa kya Pentagon Iran bafulumizza ebiwandiiko nga bagamba tulabula buli muntu yenna waliwo video yasoose ne yefuluma nga bagamba Iran tusonyiwe bannansi abayisirayiri Iran tusonyiwe Iran tuleke tetulina walala wakulaga ne babagamba ekisooka solution eriemu mu kusiba engugu bagamba bayisirayiri ekyo nakikugambye ejjo ekyokubiri balabula buli muntu ayagala obulamu ng'ali munda mu ggwanga erya Isirayiri aveeyo we are heading towards prolonged war tugenda mu lutalo olutagenda kuggwa twolekera olutalo olutagenda kuggwa muveeyo Iran ebalabula this war will only end with the destruction of Israel. Allahumma salli. Olutalo lugenda kutandika lugenda kulwawo lujja kuggwa Isirayiri teriiwo. Kakati ekyo kyenkubiddeko ku kirowoozo ne pulaani ey'abana Abayiraani. Pulaani y'abali gyenaggwera nnene Abamerika. Era bajja babala mpola mpola. Kyova olaba nga nkugambye mujja kukaaba nnyo. Mugenda kukaaba amaziga. Olaba ge mwakaba ku masiro. Ago matono. Amaziga gagenda tuluka mu nsi yonna. Waliwo ekinene. We muleka zino entalo ne zigenda mu maaso. Waliwo ekinene ekijja okujja. Kiriba ki olikiraba ku olundi kugamba nti nali nkugamba ekyo. It shall be your eyes to see, not your ears to hear. Just wait. Just wait. Bano balabudde naye gwe balabula olowooza ye alowooza ki nga balabula omusajja Omuyisirayiri babagamba nti omugezi Omuyisirayiri akwate ekkubo aveewo. Twabadde munda mu ggwanga eri Amerika nga tulengerayo bye tulengera byonna byonna nga Trump bamugamba bamukunya bamugamba sebo Trump twakuwa trillion eya dola nga ya ntalo ne tugikuwa. Bano byatagala Iran akube addemu kulwana. Bavagamba nti Iran Amerika abakoledde loss. Tebagala Amerika bamugamba twakuwa trillion eya dola. No komone tukuwa billion 5 eza dola. Kato yagala sente endala za lutalo lukutuddemu. Oyagala zaaki? Waliwo abakkiriza bazimuwe. Era bamugamba Congress
bamutegeeza bamugamba tetulina sente zo. The answer is no money. Tetugenda tukukiriza gwe genda olwane, but no money. Tewali sente neemu gye tugenda kwongera mu lutalo lwa Middle East. Sente zetusigazza za kulaakulanya b'Amerika. No more endless war. Babikooye. Trump bamugamba nti tubikooye. Banne baani basajja banne Abamerika. Kino ebimu ku birooto by'abaneera ne katanda omuyiraani n'akasukano ekiba ekikompola kimu mu Amerika. Trump bamuwangudde. Trump yagenda okuba agenze mu byafaayo. Kati abasajja bamaze okuzingazinga Middle East, Irani ne Isirairi. Tuyinza okukendeezaamuko okuwulira ebikompola yadde bikyavuga ewamu mu bitundu ebimu. Kati nga bano bangambye nti mu Dubai ennyonyi zizzemu okulaba nti ate ezimu zitambula. Dubai Fly Emirates again flying. Okay. Kati mu Dubai Emirates yo bagiraga wano nti atase okulaba nti ate mukwano eddamu Mukiibi. Ekyo kiyogedde abali ne Mukiibi kyagambye kyembadde saagala kubagamba. Ali ku Pale FM, ali kukula eri omuntu wa bulijjo, abasajja balina ekirooto kinene nnyo bano. Kati bamaze okugiraagira, kati teri muntu wa ggwanga lyenna mu Middle East asobola kusinziira kuba Irani. Ekyo Irani baakimaze. Otandikira wa okuba Irani nga bakubidde mukwano gwo, bakubye beesi eya mukwano gwo mu ggwanga lyo. Sigamba nti beesi baazimazeemu nedda. Amerika eba ne zibeesi nnyingi, wabula ezimu ku zo zaakubiddwa mu mawanga ag'enjawulo. Kakati ampuliriza. Waliwo information eva wa musajja wa mukyala si wa musajja muwala wa Abu Minyar al-Gaddafi ayina obubaka bannange bafulumiza gwe waataayo mwana wange omuwala wa Gaddafi badde omumanyi nti gyali muwala wa Gaddafi ayina obubaka bwafulumiza abagambye nti bannange bantu mmwe. Lwakisooka n'enkuwa kino wakisooka n'enjawo bannaffe aba Royal Healers abagamba nti wenna tawanyizibwa obulwadde bwa Ulcers, wenna obulwadde bwa Ulcers bukulumazeeko ebbanga ddene, amajaani ga azima weegali oba ga Hayat bagamba nti genda munnange bagakuwe. Olumizi w'omugongo, obulwadde bwa kikadde, obulwadde bw'omunda bwonna bwonna mu mubiri bagamba amajaani ga azima gabimala ku lwa Katonda. Atanakozesa ku azima ng'olina obulwadde bw'okaba bwonna bwonna toddamu kukaba mukwano, ebintu biteredde, ebintu munnange muganda wange biteredde mpola mpola mu mbeera yonna yonna. Abalina prostate ofuuyisa buli kaseera, fususu twaggwayo awunya olumizi bwange ofuuyisa oluusi ofuuyisa musaayi musajja wattu bagamba ate kati kapiira ate prostate wakuze jangu bakuwa amajaani ate ku bbeeyi layisi ddala ng'ate gawonyeza ddala. Buli alinywa kutayagala kulijja waka ye update dokita gye yampadde nti buli atwale amajaani gazima tayagala kugajja waka agaferera amajaani ge n'agula buli mukebe buli mwezi n'agulayo mukebe nga majaani gage ga waka. Kikole muganda wange togenda kuddamu kufuna ndwadde ezo byonna byonna ogenda kuwa obigeme byonna byonna ng'obigobye. Majaani ga azima oba ga Hayat ali ku Pale FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo bano aba Royal Healers bagamba ekyo ate bagamba nti gwe omwami baleese kye bayita Royal Honey mubisi ng'onuuna munuune nuna bunuunya akabisi kano tetwakooye ebyo ate biki nedda baba nuna bunuunyi kabisi gwe bisigadde obireke mukwano teeka ku ngalo onuune sa ku jjiiko onuune gozinga emikono osirike bakuba onuuna kakyako Muzafaru kyama kyange wayise onuuna ki Julius wayise onuuna ki kyama kyange nga gwamanyi kyogendako bali kuyita bebi thebo gyebali omukyala we yali bikugamba oli ngamba abadde Muzafaru nga bakuyita kingi osaaga n'ensi gwe. Bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubis kazimbe ka Volcano Bus Park duka namba 314 bakubire ku zino essimu wamanga 0749 96 14 09 0749 96 1409 bebannafa ba Royal Healers oba MTN 0779 95 9245 ye Royal Healers. Tuzeyo omusajja w'omuwala wa Gaddafi yabagambye mukube Salongo kuba muwala wa Gaddafi agamba ategeeza Putin
n'abalala bonna alayiba omusajja omuyiraani ne message agisindika eri buli musiraamu yenna ali mu Middle East oba ono yalabye kye nalengedde ate nga saabaddeko naye muwala wa Gaddafi abategeeza abagamba abasajja balina pulaani nnene era muwala wa Gaddafi abawe example abagamba abakolagana n'omusajja Omumerika mugende mu Iraka mulabe ekiri mu Iraka bwe babuzaabuza Saddam abakolagana n'Amerika mujje wano ewaffe mu Libya abasajja kye bakola Libya mujje mu kirabe tulina gavumenti 3 mu Libya mugende mu Iraka mulabe abatujjwa baliyo babagamba byonna abasajja babikola kati omuntu omu ko badde basigaddewo abagamba mugende mu Palestine mulengere ekiri mu Palestine mulyoke wongo muzuukuke mumanye nti bannange bana abasajja tebabaagala bantu mmwe abali mugundi Mukama Katonda osaaga n'ensi bana abasajja bagamba mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala tugenda kubijjawo Katonda abadde muwala wa Gaddafi nga yayogera ebyo abadde muwala wa Gaddafi yayogera ebigambo ebyo abagamba mwegatte tuddeko ku however side Isirayiri emazeewo bbanga ki Isirayiri emazeewo bbanga kiddene emazeewo ebbanga ddene kakati wakati nga Isirayiri etandise n'ofuluma statement yo bagamba nti Irani Netanyahu yabagamba dda bana abasajja balina nuclear Irani kyetanaba confirminga Irani bagamba sina nuclear Benjamin ajja bagamba nti Irani erina nuclear kati Benjamin ebbanga lyamazeewo tasobola kumala gagenda bw'atyo nkikuddiramu gwe ttiimu Irani Benjamin ebbanga lyamazeewo tasobola kumala gavaawo bw'atyo ekyokubiri eggwanga erya Amerika terimala gaswala ekyokusatu njagala okkiriza okiteeke mu bwongo twolekera Ssematalo namba 3 abadde bamubuuza tebamulabangako ffe tumusoma mu byafaayo abadde batamusomangako mugenda mulabako n'amaaso gammwe Amerika waabeera kizibu nnyo okumuwangulirawo Irani mwe muba mugenda okuba abamu ku basoose okuwangula si gwasoose wabula mu abamu kwaba abasooka okuwangula omusajja Amerika n'agamba mbikoye mbivuddemu ekintu ekizibu ennyo Amerika gy'olaba eyo abasajja babala abasajja Abamerika Isirayiri babala emisana n'ekiro asobola okukubalira osobola omukuba ewiiki n'akuba omunene omu n'azinga 2 Ayatollah aliddawa ayo ye Isirayiri that is America Ayatollah aliddawa ate teyafa yekka kati abasajja bagamba batusene kusedigamba tukwate ennyonyi tugisindike munda mu ggwanga erya Irani esaanyeewo Amerika yasindise dda omuzidde plane ennyonyi eyo mugimanyi mu nsonga za nuclear ennyonyi eyo mugimanyi battiemu Irani mu nsonga za nuclear dda omuzidde mugimanyi omusajja yamaze dda okulaba nti agikwata eyolekera Middle East tombuuza kyekiddako obanga omanyidde omuzidde ngenda gigaziya ku ssaawa 4 obanga omanyidde omuzidde Trump bamugambye nti abamu bamuwagidde nti genda olumbe genda okube ali ku Pal FM kyova olaba nga nkugambye twolekedde akaseera ak'amaziga eri abamu omuzidde weebanga evuddeyo eyeevaayo kukola mirimu kusuula busozi ky'oba ogigambye kyekola omuzidde neekola ebintu eneesumulula nuclear bomb omuzidde ya musajja mu Amerika ate Irani mulina amafuta gaakamanga omuliro abasajja bamaze dda okulaba nti basalawo kye basalawo nti tubikole Amerika Isirayiri nakugambye tegenda kumala gava mu lutalo ebalese ne mukuba kyova olaba nga nze solution ebandi badde babuza solution ki
Iran sees fire. Abamu tebaagala kukiwulira. Iran sees fire. Omaze okumegga ate toluma. Kubanga oli akulesse bulesi nti ekyekirala nkiwula kuba obuzibu kati Amerika weeyingiridde atayita kyeyinza obutajja nti Amerika tezze direct. Amerika tezze direct esindise abatujja oyo mu Amerika abatujja abo beesindise tebasobola kuviirako Iran ku bye bakoledde mu Isirairi. Tebasobola kuviirako. Domuzidde Omumerika yagijjeeko engalo n'abagamba ejja munda mu ggwanga erya Iran ejja kukola mirimu. Genda obuuze Domuzidde yeefaanaganyaako ebbomu eyabalukira mu Japan Nagasaki Hiroshima. Mubijjukira bulungi nnyo. Tuwolekera sayidi eyo. Baganda bange abamu babinyumirwa bunyumirwa. Mwana Yusufu bali kutuweereza tukwagala nnyo nze ndi tiimu gundi awo wetuwolekera tiimu gundi okyalimu wa tiimu gundi nga Iran naye egamba nange mbalindiridde buli omu ali mukulaba nti ataawera. Iran egamba twetekeratekera emyaka 80 n'okusoba nga tukimanyi nti nedda omuzidde gyeri nayo nga bagibala bagimanyi nti gyeri. What next? Ate nakugamba nga nkuta nakugamba nti Amerika ebisinga byalina Russia abirina, North Korea abirina. Ate bano benjogedde bonna mikwano gya Iran. What next? Tujja tandikira enkya. Aba antipology ndoza antipology mumunywa ba mikwano gyange munywa antipology bali wano wandige mugende mugulu obuji bayita instapo obuji wa instapo buno oteeka buteesi mu kikopo gwe n'okuba n'onyenya gwe n'onywa ali ku Pale FM todda mu ate kuno namanda ate biki ate gaasi ate biki nedda gwe teeka mazzi gokya instapo ku antipology wali wandigeya mukwano ojja kulaba nti ate buli kimu okikola delivery ekolebwa ku 0705 10 8 asatu oba 0780 13 05 52 bebannaffe aba antipology mpolampola mu mbeera yonna mukkirize mbateere wano paka essaawa eziddako mu maaso awo lwenja okulaba nti ate nkomawo tugaziye ku Domuzidde ki kyesobola okulaba nti ate mukwano ekola mpolampola. Mugamba mutya mumbejja? Tetulese bawasuza otya? Ndi wano. Obulamu butambula. Tebaza Katonda. Alhamdulillah. Domuzidde eyo namusoma mu byawandiikibwa. Eyo nzibu. Namusomako mu byawandiikibwa. Si bino byagonde ngamba ekitabo. N'ekitabo ekya Bayibuli mu nabisoma. Nga kyo kigamba kitya? Era waliwo Domuzidde. Naye nga byaliira si birungi. Ate byali birungi Katonda yali abonereza. Kati Amerika yakola ennyonyi n'agituuma Domuzidde. Alabika yakopa mu Bayibuli erinnya eryo. Kati gyaleeta mu Middle East kyaleeta. So abatagimanyi ngenda gibanyonnyola ku ssaawa 4 naye yo nzibu era olwakitegedde nti bagiggyeeyo n'ennyambala ejaketi empewo n'empitamu ekiddako nze nakitegedde wembanga nalaba siina ttiimu nze mpeereza buweereza wembanga nalaba ekyali mu Japan ali mu kuweereza bantu muweereza mpolampola we bali kutuweereza ngezaako munnange abamu basiima abamu ne batasiima abamu ne bagira abamu ne bakoma era oli obutasiima ensonga yo weeri era tebaagala kumi teryagala omu mubaka ababiri abatakwagala wekiri era ensi irina kubeera bwetyo kubanga awo yemekenga a world a better place to live. ate munnange era oli obutasiima ensonga yo weeri eba weeri naye neze nawantamanako akagambo akansonga yo weeri ensonga obuntu abagiina bigambo byayo weeri ensonga ye ebeerawo awamataga ensonga yo ebeerawo byebimu ebigambo bitegeeza kyeki ogambye otyo ogambye ensonga ki ensonga ki gwowulidde ki ng'ogambye kati ono kyekimutabudde ensonga yo weeri oli okubanga ye si musanyufu ensonga yo weeri kati kyawole ono kyekimutabudde nze labika siina koma mukwogera gamba ensonga yo koma weeri kyekikukalubiriza okutuuka
Ramadan biseera bya kuwummula okulaga wamu n'okugabana ebiseera ebinyuvu ng'oli n'abantu bo nga mukuŋŋaanya okusiibulukuka oba okufuna futaali leetera emmeeza y'akaseera akasufu era ke weesiga Ona Juice akoleddwa okuva mu bibala eby'enjawulo agattekeddekende wamu n'okuweweezebwa mu biseera ebyo byonna bye mugabana mu biseera bino eby'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan gabana ku birungi ebiri munda